Gwe wenna ayagala okumanya omuntu akuloga weeyambisa akatambi kano. Mwana muwala avuddeyo n'atubuulira batya w'osobola okumanya omuntu akola ebikyamu nga weeyambisa akatambi ke. Yenze Sheila Adita, subscribinga ku YouTube channel yange, kwata ku kadde nga buli video yonna yonna gye nteekayo kutuukako bulungi nnyo, commentinga tumanye endowooza y'oku butambi nga bwe buti. Nze nabagamba mbaleetera obutambi. Wabula obutambi obwo bwe mba mbaleetedde ebiseera ebisinga tuyinza obbutwala nga tebuyina makulu, naye ate munnange tomanyi oyinza okugyamu ekyo ekikuyamba gye bujjeeyo mu maaso. Era akatambi kaneno kankabateerewo mukawulirize ate era tubeere nga tukomawo. Kola binene osobola okuzuula omuntu akukolako obulabe nga newankubadde toli Uganda ate nga ye ali Uganda. Nze nabagamba remedi gye mbateera wano bangirinako obukakafu n'obumanyirivu. Muganda wange ng'oli mu kiyumba ng'olina embeera gy'oyitamu gy'otategeera, ng'era obuusabuusa olina okubuusabuusa, oyagala kumanya mulabe wo. Wabula bambi eno enkola bw'oba omanyi toli seefu, nga ng'owulira nga omuntu oyo obanga toyagala kumanya kintu kyonna togikola. Kubanga eno remedi gye mbagamba munnange ekola baakafaya. Tutegeeragane bulungi kankibaddire mu nti ekola baakafaya, era kasita ogiraamiriza wepa munnange omuntu oyo abadde akukola obuzibu agenda kutandika okufuna ebizibu by'abadde akwagaliza. Owakanamu tusimbule. Njagala okwata egiraasi oba ya pulastika naye ng'etangaala oba nga ya giraasi ng'etangaala bulungi. Bw'omala okugifuna giteekemu amazzi. Nze njagala nnyo okubakolerako n'ebikola. Olaba enjala zino zisaleko zonna ez'omukono guno, okwate n'ez'okumukono guno zonna ozisaleko, okwate n'ez'ebigere zonna ozisale, okwate enjala ezo zonna ozikwate oziteeke mu mazzi ago g'otadde mu giraasi. Oba kale kankibanyonyole bulungi, omanyi mwagala okubanyonyola. Kwata enjala zonna zisale ku mubiri gwo, enjala ez'ebigere n'ez'engalo oziteeke mu giraasi etangalijjo obulungi, nga naye bw'otunulamu bw'oti olaba ekigirimu nti eŋŋamba. Oteekemu amazzi ejjule, sigalabye nti ejjule eyiike, wabula giteekemu enjala ezo zibeere muli. Njagala okikole mu budde bw'ekiro ng'ogenda kwebaka. Tutegeeraganye mu abebaka obukyali abebaka leeti nze simanyi, nkulagirira remedi. Bw'oteekamu njagala oyogere ebigambo bino nti njagala kumanya mulabe wange olwaleero, ekiro ky'olwaleero njagala kumanya mulabe wange yaani, ate era njagala buli mbeera yonna gyanjagaliza embi enveeko. Kaakati munnange gw'ayagala emuddire. Osobola okugamba nti njagala buli mbeera embi omulabe wange gyanjagaliza enveeko emuddire, kubanga nze simulinaako buzibu. Kanyongere okubajjukiza nti gwe wenna munnange omanyi batuloga. Eddogo gyeriri people gyeriri. Ate kisinga okukwasa ennaku kyenjagala okubabulira na lwaki remedi ze mbaleetera zonna zikwata ku mibiri gyaffe. Munnange eddagala lyonna lyonna erisinga okutukolako, okutuloga, okutusiraanya liva ku mibiri gyaffe gino. Ne bamugamba nti sala ebyenkwawa, sala wansi, sala ne ku nviiri zo oleete tukulogera omuntu. Nebikola ne bakulogera mu byenkwawa bye. Kati gwe bw'oba tokitegeera kyenyinyonyola weeyongereyo bako eno vidiyo ogende. Bw'oba okitegeera sala enjala zo ziteeke mu giraasi, yogererako ebigambo bino nti buli mulabe wange yenna njagala mutegeere. Na buli bye bankola byonna njagala bibaddire kubanga nze sirina buzibu. Omuntu bw'oba tomuloga nga ye akuloga, buli ky'ozzaayo gyali kiddayo, buli kye wejjanjaba kiwona, kubanga obeera tolina ky'omanyi oba tolina musango. Eddogo nalyo lirondoola, naye gwe kasita ogamba akoze kino nange kanzizeeko baakafaya, mugenda kubeera ku ekyo nga mwenna temwevumudde. Kiringa n'abakyala beetera okulagirira remedi ku babba baabwe. Munnange tokola remedi ng'ogayala, kubanga munnange ologa n'eribaawo bamuloga. Abasajja mubaleka e Uganda, kitegeeza nti ababalina baloga. So kaakati nammwe mwefeeko. Okola remedi naye takola, jangu tukole endala. Nyiikira munaabe ku musulo. Bakyala temugayala munaabe omusulo.
balabe nno munaaba omusulo kubanga buli lw'okola remedi eri nga nayo baloga eyo buli lw'onaaba omusulo nga weeyambulula ebibamba ng'oddamu buto bannange mbabuulire batuloga tubaloga kaakati munnange gwe remedi eno bw'oba ogiwulidde w'omaliriza amazzi ago bulungi nnyo giraasi eyo giteeka emitwetwe wo oba ogiteeka awantu wonna oba wansi w'ekitanda giteeka eyo kwata alina endabirwamu kigenda kukolera nnyo teeka endabirwamu eyo waggulu w'oti ku giraasi ogivuunikeko ku giraasi ng'olina endabirwamu kati gwe atalina ndabirwamu kirekereyo teeka w'otadde giraasi eyo we bunaakeerera ogenda kuba ofunye obubaka bwonna ng'otegedde buli kimu naye nga nyongera okubajjukiza nti abeebuzaabuza bannange mbu temutegeera mpewo mumanyi birala lubaala agenda baluma lubaala aluma lubaala akuzza emabega lubaala akukola kyonna kyonna osobola okumutegeera naye olunaku lw'olitegeera bajjajjaabo olunaku lw'olitegeera nti oli mwana wa mpewo olunaku lw'olitegeera nti oli mwana wa misambwa olijja n'ombuuza nti naye agi kiki ekyakujja mu bulokole so kati n'olwekyo gwategedde ekyokukola njagala okikole ogenda kulekayo egiraasi eyo okumala ennaku 3 ogenda lekayo giraasi eyo okumala ennaku 3 buli bubaka bwonna bw'ogenda okufuna mwezi ennaku 3 nyongera okukujjukiza nti ogenda kubeera weggyeko ekintu ekyo nga kiddidde nnyini-kyo nyongera okukujjukiza nti ogenda kuba otereezeddwa nga buli bulabe bwonna buddidde nnyini-bwo nze omanyi sikyafaayo ne bwoba muganda wange ne manya nti olina ky'okola muganda wange tutunka tutunka ebikakati byakyankalana abantu tekukyakwatagana mu bika omwana wagundi alinya ate ennyonyi omwana wagundi agula ate emmotoka omwana wagundi azimba ate ennyumba ono awasa atya ng'owange tannawasa byetulimu nno byetuli mu kufiira byetufiira ate olowooza tufa amaloga agali awo nti batulogera bintu bitegereka birimu magezi ebyo kakati bw'oteefeeko mwana wa maama ogenda kwota mugaalumonde so kakati n'olwekyo nkujjukiza nga nkuddamu nga nkugamba ebigambo bino gwe wennandaba ng'olaba vidiyo eno muganda waffe naffe tetwayagala okujja wano tubaasabire tubabuulire ebyokukola naye twagala mube bulungi kuba twali bubi nze nayozaako ku mirambo nanaazaako ku bafu nazirikako ku buwanga nalimako ekiro nafuutukamu embuto 6 zonna wali ddu naye nga lubaale nga yakulumye muganda wange n'omulogo gakola eddogo ne likwata n'akwogeddeko ekigambo kikwata kwegamba olutwe lwonna ne lujula ku gwe buli kimu ne kibeera ku ggwe naye nga tonnaba kwezuula kati abantu bambuuza okwezuula kyeki kwe kumanya ekikuluma ne weetambulira mulemeddwa okusituka okutambula muli awo mpulidde ku byalo kwe muzaalidde kwe mufumbiddwa kwe muwasiriza kwe mulimira kwegamba muli awo sembula ku bigere seetuka situka otambulemu ekiko kiraba kyetemaatema battingana ng'oli awo otudde gakulemye kwezuula kwenoonya kutambuza bulamu kugenda maaso ani anyumirwa obwavu newankubadde munnange mulimu abamu nga baatondebwa kubeera nga baavu naye ng'ate ye mwavu ow'enjawulo omu atabulwa kyakulya atabulwa 10 mu nsawo aweerera abaana be ne basoma naye gwe ku byonna tolina olina 0 oba mufunye bulungi manyi njogera ebigambo byange ng'asaaga kaakati mukwano wange weefeeko asigala talama temugamba nti nno saabagamba nabagamba y'ensonga lwaki mbateereddewo akatambi ebiseera ebisinga abantu bakola obutambi nga bwe butyo ffe ne tubunyooma naye mwattu buyinza okubeeramu ekyama mu nsi muneeno tuli bantu banjawulo tuyita mu bintu bya njawulo yadde ng'ebiseera ebisinga bimanyi okufaanagana naye ate mulimu abantu abayita mu mbeera n'ebaleetera okubaako bye bamanya teekako okubeera n'ebigonjoolo by'ebyo ebizibu ebitutawaanya mu bulamu oyinza okuba nga
omwana w'omuto gumuluma naye ng'omuntu ayina eddagala eriyinza omuvumula obutaddamu kulwalira ddala mutwe nga gy'ali. Kyova olaba mbagamba bwe tuba tutaddewo obutambi nga buno tobunyooma, buwa amatu, ofune ekyokulondamu, ofune ekyokuyigamu. You never know nti mu ebyo ebintu byonna ebikugambiddwa oyinza okufunamu ekyamakulu nga kisobola okukutaasa oba okutaasa omuntu omulala. Kati nno y'oyo omwana muwala mu bintu byonna by'atubuulidde, w'oba oyina information esinga ku y'oyo, kuba nkimanyi gye muli bangi, mumanyi amadagala ag'enjawulo, mulagirire bannammwe babeere nabo nga bamanyi. Oyinza okera ku makya nze nga nina eddagala erisobola okuvumula ekirwadde, n'enzija n'enjogera ne mubitwala ng'ebyolusaago, naye nga mwabo abanaapiikingamu mwe muyinza okufuna amazima. So tomanya, mugezese buli kimu. Yenze Sheila Adita, embaagala nnyo.